If the queen chance of governor. Consong as a family at Tamale Mirundi. You know, Junior is my friend, but I'm not speaking as Junior's friend. And unfortunately, alisagala kwogera ku nsonga zino naye mwana bifamire bimanyira. Njagala okusooka okulaga ensobi ezaakoleddwa mu lukiiko luno. Soogera ku kya famire kugenda kwetonda Buganda. I'm not talking about that. No. Njogera ku ka video akaaliikinze nga bannyini baakeekwatidde. Ensobi esookeddwa okukolebwa. Omuntu eyakutte video n'ogitanga byabadde ba famire, you're a fool. You're stupid. Bw'obanga oli mukazi gwe tosaana kuzaala osaana okume ku ggwe olulyo olwo lufiira awo. First mwayise family meeting nga mwegeyezzaamu dda bye mugenda okukola Junior ono nga zze. Ate n'okwata video ng'oyagala okulabisa Junior n'omalirira nga mwerabisizza. Naye eriyo family oludda lwa taata nga baterenkevu. Family za taata saidi ebanta bangu fuba Mukama yagisuulamu kyo basitaani gye yafubutuka nze simanyi. You know, people are going to say if you ayogera watu yali biased ku family. Yes, nze ndi biased ku kintu ekyayita family ya taata. Era singa nze nali Katonda family za bataata ezisinga singa nazikuba ddala ddu. Nenzijjawo nze nkubulira. Era omugigi gwaffe guyina challenge y'amaanyi okucreatinga ebika ebyabasenga baganda b'abataata abalungi. Look at the woman in the yellow. Gomesi ebigambo ebyamuvuddemu ng'ayogera first noyita omwana wa munne ekisiraani nga neyamuzaala atudde awo kyokka naye weeyita mukazi ategeera tuludde ku myaka gyo. Bikazi mmwe ebikulukulu mutaana mwetuuzeeko wansi obulogo obubali mutuule wansi. Tebinkwatako nti eno famire si yange mwakoze ensobi ne mubireeta mu kamera ne mubituwa kati katubagambeko. Omukazi ono ayambadde gomesi ya yero alagira ddala nti yalina issues oba nga abafamile balina issues ne Tamale senior eyafa ezaabalema okutereeza eyabalema confrontinga ne musalawo mulumbagane omwana we gwe yaleka. Tamale senior yavuma obwakabaka. Tamale senior yavuma abantu bonna be yavuma. Mwali luddawo okujja mu musigambe nti sebo sirika nga family cause twaligambye wayi family yavaayo. Mwali luddawa mwali mumutya kubanga mwali mukimanyi first of all financially yali okay, yali independent nga tafugika. Nga yeesobola nga temwine mugwa we mu controllingira. Omukazi yabadde akwata video. Omusajja yasituse okwogera. Runesa Properties yefeba kabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka mu offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuuse ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 omusajja yasituse okwogera yabadde alaganga mu kkakkamu ng'omukulu naye omuntu yabadde akwata video n'atandika okuteekawo embeera laba bw'atudde taata n'afyuminga. Junior okutuula nga bwe yatudde yabadde n'ensonga ze ne Junior alina obulumi kitaawe alina bye yamubuulira bye mwamukola Junior byamanyi ng'omwana nga mwenna abalabanga sitaani n'okujja mu meeting eyo yabadde a plus to him kubanga nze Fifi muwala w'abafu saalize famire z'abataata ne basenga abazifubutukamu mbungo situkogoba omwana wange nze nzadde omwana wange mumuyise mu meeting kitaawe avudde mu nsi ng'osituka omugoba omugalulira
akakamanyiro ko wabadde okakomya gwesenga wabadde okoma kuwanga okumanyira. By the way, don't be surprised nga tukedde nga family yegamba yetaga DNA test ya Junior togibawanga tebakumanyira sibe bakuzaala taata we yakuzaala yaleka takujjeeko DNA. Oli mwana wa bulenzi osobola okwetandikira ekikakyo ne weeziika gy'oyagala. Yes, family muyitiriza okulinnyirira abantu, muyitiriza okulinnyiriranga abakazi n'abaana baabwe. Oyita otyo omwana wa munne ekisiraani. Statement omukazi oyo ze yavuddemu nze zindaga yalibanga alina omukono mu kufa kwa Tamale. Yalibanga ebigambo byange mubiwulire bulungi kubanga bannange ogambo tambu omuntu eyafaana otandika okwogera ebintu ebikisirumbu Tamale alina empisa embi yakola ebikolobero bingi nnyo naye kati ali mu ttaka. So are you celebrating because ali mu ttaka? Are you? Ebyo babadde ebigambo ebituufu okukozesa ku mwana wa munno nga kitaawe yakafa. Mwe mulowooza mu Junior olw'okwegumyagumya mbu mugumu. He is mourning ate tannaba kukungubaga okufa kwa taata we kukyali n'omukuba kati akyaguma. Naye omwana tannaba nakuguma mutuuziza family meeting ez'ekisiru. Kati ffe be baabikolako mwatusitudde obusungu n'obulumi. Mwebisenga mwebuulirire mutuule. Taata w'omwana bw'aba yaleka tasabye DNA ez'abaana be muve ku baana b'omusajja. Tamale senior bw'aba yaleka teyeetonze nga teyeetondedde bantu muve ku baana b'omusajja. Bwe muba mukikoze nga family yes mukikole. Junior waba takkiriziganyiza nammwe mumuleke. Taata we yali mukwano gwe yamubuulira bingi nnyo era mumanye nti Junior amanyi bingi nnyo ekinaavaamu mutugamba Junior mumugobye mu kika era muve ku mwana w'omusajja. Ensonga mwe bennyini mwagikutte bubi. Kiraga nti mwagenza okujja mu meeting yammwe nga mweteeseza dda muli biased ku Junior. Oyita otyo omwana wa munne ekisiraani nga ne maama we atudde awo. Gwe bagambye eriyo omuzadde azaala omwana we ne waba mumanyi obubi nga ayagala omumuyitira ekisiraani. Gwe ababo be bakwasisa empisa mu gavumenti. Be bakwasisa empisa mu mizikiti oba mu makanisa. Sebo n'asituka nga yeereegalega. Era Junior for this time bambi nkuwadde credit. Kubanze ka video ke nalabye naade ngambye ko babikkulire ebbwa lyakamwa. Bakuwulire. Naye nkuwadde credit the fact that you kept quiet and you moved. Ate n'otaddiza mukazi oyo kigambo wadde omugalulira kozi wabadde osobola si yakuzaala abo tubakubanga ne tugenda. Abo tubakubanga ne tugenda. Toyina kyokoze mu bulamu bwa mwana oyo. Wali omutuuzizaako n'omubulirira gwe nga senga ng'akoze ensobi oli okuveeyo tandika mu ate ne mwerecordinga ne mubita senga Junior yabitadde twali munenyezeera naye mwe abayise family meeting ate mmwe bennyini ne muvaamu eya recordings before even the meeting started nga n'omwana tannavaamu wadde ekigambo mwayagadde omulaga obubi ate ne mumalirira nga mmwe mweswazizza. Mwali muwadde chance n'ayogera ne tugamba Junior nno wano wasiiwuusa empisa abasajja babadde bakutte bulungi okitegeera naye nammwe abazze nga abantu abakulu reasoning capacity yammwe y'abaana ba P1B ate teri kizibu nga basenga bawaga omusajja yadde atandise okwogera bulungi oyo omuddugavu yasoose oyimirira oba ye mukulu w'ekika ye abakulu b'ekika ennaku zino muyina makulu ki njagala kibabuuza abaana babonaabona ne beekuza nga bwe bakuze. Tamale senior yakuza omwana we obazeze empisa ze yamuteeka muzeezo mwali muyina kumutuuza luli oyo kati takyakyuka naye mwaze na bukambwe mwaze na kamera muzitaddemu temumanyi effect ya kamera nti gwagireese esobola okukukuba n'ekuteeka wooja. Kati essaawa eno ffenna tulina question mark ku mukazi oyo yayogedde ekigambo kya senior atali magombe alinga agamba nti ssaawa yonna ne Junior agenda kwegamba kiwabadde oyagala otutegeeza okitegeera. Senior yakola ebintu bye n'atabuka n'abaali bakama be alina ensonga ze kiringa nganze wono ngambe essaawa eno omwana owange ambuze lwaki natwala abaali bakama bange mu kkooti. Nina ensonga zange ng'owa famire abimbuuza atya nze yakolerayo nze mmanyi. Senior yalina ensonga ze yasobya Obuganda oba Obuganda bwamunyiiza naye n'abuddiza tetwamanya. Naye yabavuma emisana n'abavuma ekiro n'avuma abantu abalala bwe muba mwetonze ku lwa family it is well and okay. Then ono Junior atakkiriziganyiza naye mumuleka ayina ensonga ze era naye ayina baavumye baatanneetondera yamanyi oba ali beetondera oba tali beetondera okitegeera. Naye ekya family
okukwata video mu family meeting gye muyise nga mwagiyise family meeting ate ne mubyeteera mmwe bennyini. Omusajja yagambanga mutwe gwo simaya bwegwavu simaya biki kati bwe buzibu bwe mwafunye. Kyebunaavaawo nga mutugamba twagala DNA atias mumale mugimusabe tukoye family zirinyirira abantu. You've contributed nothing kubeerawo kw'omwana then mumuleke. Temumuyita na mu meeting za kika. Okitegeera. Kati bwe mwayagadde tulaga nti wampisa mbi ate kummwe yabakubye omupiira. Teyabavumye, mwe mwamuvumye, mwamulangidde ne mumukuba n'engatto bajjinjale mwakasoba ngatto ne mugimukasukira. Ye n'atazza wadde. Era ekyamuzizza emabega ng'omwana omulenzi kugamba maama we tugende kuba yabadde akimanyi bwamubalekera mugenda mufuukira ekizibu mumumanyiire. Ate ye mukyala ajja kwagala okusirika ate munne teyazaala mu famire. Teyazaala mu famire naye nze sisobola kusirika. Sisobola kutoletinga kamanyiiro. Kati nze ng'eyalaba ku famire ng'etumanyiira, erinnyirira, ekola kasasiro. Famire naddala eza taata. Mukyuseemu. Temulina nsonga yabadde baleetesa bintu bya famire mu kamera. Tolina nsonga ekuyisa mwana wa munno kisiraani. Teyina nsonga ekweyagaza nti gundi teyafa. Tewali kuba naawe at the end of the day tomanyi oba enkya toozuukuke. Famire mukyuseemu. Tamala Junior ku luno mpuwadde credit. Teyabavumye yatambudde butambuzi nga tempa yawe yatejja sobola kuwawatirira busungu bwe kye yakoze kye kisinga kubaviira. Buli wobeera abantu n'owulira nga obusungu bukutwala buyinza okuovertakinga n'okola ky'otaalikoze. Tambula vaawo kye yakoze. Famire mwetereeze naddala senga ow'ekigomesi kya yero.